ebirwa byerabirwa naye ne olunaku eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Libya Kano Muammar Gaddafi lwe yatabukira abakungu mu lukiiko lwa United Nations n'ayuza n'olupapula mu katabo kaabwe lunajjukirwanga munnange gw'atamanya ku Muammar Gaddafi yali musajja emmekete, omusajja embaggubaggu, omusajja ateerya ntama era ng'ono yali mukulembeze w'eggwanga erya Libya. Muammar Gaddafi yakola ebyafaayo bingi naye teri lunaku lugenda kwerabirwa mu nsi yonna ng'olunaku lwe yali mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte mu mwaka gwa 2009 n'atabukira abakungu bonna ssaako n'abakulembeze abaali mu lukuŋŋaana luno. Ebiseera ebyo Gaddafi yali amaze emyaka 40 ng'ateredde mu ntebe y'eggwanga erya Libya naye nga mu myaka egyo 40 talinnyangako mu lukiiko luno olwa United Nations era guno gwe gwali omulundi gwe ogusookedde ddala okulutuulamu, luno nga lwali lwa mulundi gwa 64 olumanyiddwa nga General Assembly nga lwali mu kibuga New York eky'Amerika. Kano Muammar Gaddafi okwogera kwe olw'okuba nti aboogezi mu lukuŋŋaana luno baali bangi, buli omu yabeeranga n'obudde obw'essalira bw'alina okwogererako era wano Muammar Gaddafi yalina okukozesa eddakiika 15 zokka, wabula ku ntabuka gye yatabukamu yamaliriza ng'ayogeredde eddakiika 9, eno nga y'essaawa nnamba n'ekitundu, naye nga tewali amukuba ku mukono era nga tewali ayinza kumugamba nti sirika kubanga yali atabuse. Gaddafi ebiseera ebyo ye yali ssentebe w'omukago gwa African Union era nga yagenda anekedde bulungi nnyo mu kifirika. Yayambala ekigoye kye ekyali ekya bulawuni, kino nga kijjayo obuwangwa bw'Abalibiya, nga ne mu kifuba kye yeetimbye akabonero aka maapu ya Afirika akalagira ddala nti wamma ggwe mwana nzaalwa ya Afirika kagongolo. Ono mu kumwanjula okujja katuuti okwogera wamma ggwe ebitiibwa byonna baabimalayo ng'omusajja munnankyukakyuka mu ggwanga erya Libya, omusajja ayagala abantu, omukulembeze w'omukago ogutaba amawanga ga Afrika era kabaka w'abakabaka ba Afrika, King of the African Kings, ekitegeeza nti bakabaka bonna ab'ennono mu Afrika ssebo ye yali abakulembera. Gaddafi yasooka n'ayogera nga bwe yeetooloola era kyamutwalira eddakiika eziwera ddala 17 okutuuka ku nsonga gye yali ayagala okwogerako, eno nga yeebuuza Afirika erina kifo ki ku kakiiko ka Security Council oba ku kakiiko ak'ebyokwerinda mu mukago gw'amawanga amagatte. Ono yalina akatabo akalimu ebigendererwa by'ekitongole kino ekya UN kayite UN Charter era ono bwe yakakwata bwe yatuuka ku nnyingo y'ebyokwerinda yabagamba nti eno nfu era temwina na kubeera nga mugiteeka mu katabo kano kubanga kitwala amawanga agamu obutagasoosowaza ne bamala gagatwala nga bwe baagala. Gaddafi yagamba nti abamu beetwala nti entebe ze batuddemu balina kuzibeeramu olubeerera so nga ate Katonda yagaba olubeerera yekka. Ono yagamba nti amawanga agamu geefudde gannaggwano era gaagala tugawa ekitiibwa, naye naffe tetuli basiru kubeera nga amawanga ago tugawa ekitiibwa kubanga naffe tulina amawanga agaffe tetujja kuyisibwamu maaso nga bwe mwagala. Kale olw'okubanga amawanga gano geefuula nti gannaggwano, enkiiko zino bwe zitegekebwa gye zitwalibwa n'ebitebe oba ziyite headquarters ezitwala ebitongole bino nabyo mu biteeka eyo. Wano we yasabira nti kati njagala eky'amawanga amagatte mu kisitule mukireete mu ggwanga lyange erya Libya okusobola okumalawo ebyo byonna naffe tumanye nti mutufaako ng'abaddugavu. Wano Gaddafi yatandika okuleeta ebiteeso bye naye ng'abyogera abasajja bamira mangota. N'agamba nti ayagala okufa kwa John F. Kennedy yali pulezidenti w'eggwanga erya Amerika, ssaako ne Martin Luther King yali munnabyabufuzi era omulwanizi w'eddembe mu ggwanga erya Amerika binoonyerezebweko bulungi buli omu amanye amazima, era n'asaba eggwanga lya Isirayiri n'erya Palestine gombi gagattibwe gafuulibwe eggwanga limu erimanyiddwa nga Israel. Gaddafi yali ataamye obugo ng'ayogera mu lulimi Oluwalabu wabula ng'aliko omutaputavuunula mu Luzungu. Yennyamira olw'amawanga ageeyita gannaggwano okulumba amawanga amalala ne gatabangula emirembe gyago omuli eya Iraaka, era wano yabuuza ddala ni yasalira pulezidenti wa Iraaka omusango okutuuka n'okumukkiriza ewa Ssenkaaba. N'ababuuza waliwo omuntu yenna wano alina ekyokuddibwamu ku nsonga eyo? Ffenna tumanyi bulungi omulamuzi eyasala omusango era eyamuwozesa. Ffenna tumanyi bulungi omuntu eyakwata omuguwa n'agwambaza obulago bwa Saddaamu okumutuga ng'alinga embuzi kyokka n'amutugira ku lunaku olwa Idi ey'okusala ebisolo. Mwenna abaali bambadde obukookolo nga beetoolodde Saddaamu okumutuga mubamanyi bulungi lwaki baayambala obukookolo. Kino kibeerawo kitya mu ggwanga eggunjufu ng'eryo? Bino byonna byakolebwa naye abantu balaba
mumanyi abantu mmwe kye bagamba? Abantu bagamba nti pulezidenti w'eggwanga erya Amerika sako ne Ssaabaminisita wa Bungereza be baali emabega nga bambadde obukookolo okutuga Saddam. Mwe temukimanyi lwaki abatemu abaatemula Saddam bayambala obukookolo obanga kye bakola kyali ky'amazima na bwenkanya? Ekyamazima mu ebibuuzo yabuuza bingi nange sisobola kubimalayo, era ekyaddirira oluvannyuma lw'okubuuza ebibuuzo ebingi nga tewaliwo amwanukula bw'atyo yabagamba nti akatabo kano ke muwandiiseemu ebigendererwa byammwe mbu tubigoberere tekalina makulu, era bw'atyo n'akayuzaamu empapula ye ze yagamba nti zino za bwewussa, ennyingo zino tezisanye kubeera mu katabo kano. Bw'atyo n'aziisa ku kibegabega n'azikasuka emabega we. Kano Muammar Gaddafi bwe yamala okwogera kwe bw'atyo ne yeetonda nti bannange munansonyiwa, ffe abaddugavu tetuli bannanfuusi, ekituluma ku mitima gyaffe tukyogera, era ffe tetweyisaako nga bannaffe abamu abatudde wano nga banyigirizibwa naye ate nga basirise. Kale nno bannange, n'olw'obugambo obwo obutono mwebale kumpuliriza. Kyokka ng'ayogeredde essaawa nnamba n'ekitundu eddakiika 9 eyali ayina okwogerera eddakiika 15. Ddala Gaddafi yali musajja mmekete, ebirwa byerabirwa, naye n'olunaku Gaddafi lwe yatabukira abakungu wamu n'abakulembeze mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte lunajjukirwa nga